Bokati TV Neera tukwaniriza ku Vocals Live olunaku olwaleero nze SULA SSENYONGA okwera mpozi ngate nkutuusako show yaffe eno yeyina ku Bokati TV subscribinga sharinga waka waffe ate mpozo likinge video girabe gweyo kubanga ojja kubeera ngo ina kyosubwa singa tomalayo video eno bulungi nnyo tuleeta abaana wano ba Rising Stars ne babeera mpozi nga batuyimbiramu ate ne tubawa platform nabo kubeera mpozi nga ate mubalabako mwe nga mmwe abawagizi baffe abalungi ennyo ayagala okuyambako ku bya YouTube channel yo mwana tu ebere mpozi nga ate bagimanaginga bagitambuza bakola batya kubira Henry Kuluga ajja kubeera mpozi nga ate yakuwa ebisingawo ku noti 7 noti 8 18 noti 9 36 noti 7 noti 8 18 noti 9 36 ajja kubeera mpozi nga ate akuyambako bulungi nnyo ate mmwe abagala okubeera mpozi nga mufuna kasikini akalungi na kasikini ko kalabika bulungi nnyo naddala omukyala ogenda ku mukolo yagala muntu wakukola makeup ogenda ku video shoot yagala ku muntu anakukola makeup leka kunyiri kusiwukira mu video eyo leka kusiwukira mu kumukolo ogugwo wekwate Mina Beauty World bajja kubeera mpozi nga ate bakuyambirako ddala bulungi nnyo bakubire ku noti 7 noti 85 18 24 noti 7 noti 85 18 nedda noti 7 noti 85 18 24 ye namba kubeera obakubira osobola okubeera mpozi nga atonyira nine bagize kujita okubeera mpozi nga ateekamu ekirungo onaku olwalo tukyazza mwana mulenzi mambo suku mambo suku mwana ono mwana Muyimbi munseere ya Neyimbira Byange mubadde mumuwulira bulungi nnyo ate ne wano munseene endala ya Uganda nayo nga Muyimbi kati ajja kubeera nga atuwa bibiri atuwa munsi ya Neyimbira Byange ne munsi eri endala mambo sukusoko buze kwalaba Bokati TV abatulaba n'abatuwuliriza mwenna mbagase wamu mbatuusaako okubabuuzaako kwange nti wassalamu alaikum yadde siri musiraamu bali mu kisiibo basaidi eri mukama yeebazibwe pozo baba samize mubuuza nti awo simanyi naye nammwe mbalamusizaako amannya gange nze Kyambadde Nuwa ndi muzzukulu wa Sajjabi ni mutabani wa Matumbwe emiwule Lwabenge e Kalungu muli baana b'e Masaka Masaka era mulabikirawo by the way ketwerabiddemu Musimba eri nze Lufotose Musimba gwe Lufotose nze Lufotose wano music yenze mambo suku. Okay. Yes. Esawa nga teriko bugundi kuno bwe Masaka obukadwanga myani wadde kateriki obitali byaka. Eitala. Omanyi bachi creating anti ave Masaka tulina amalo. Naye ate siwe kiri. Kati nze nazaalibwa Masaka naye mwatu ne Masaka mala n'omwaka nga sigenzeeyo. Okulidde eno? Nazaalibwa Kawala. Nkulidde Lukulina Nganda. So ndi wa msite wakati nnyo. Ensonga laki pakati wano noleta mbazira tono banoleta neno bebinyanya ani. Sona Beni. Ana wanalo. Abaye yambadde denkofiira ng'eriko obutaalo bwaka buti. Sifenna. Okay. Mambo suku. Wanjiseba. Katusoke kulya Lufotose. Lufotose. Government ko English ya Neyimbira Byange. Matunze ekyandeta Neyimbira Byange nali nzize kulaba Mr. Jeje. Nga kuzo okulaba? Nawuliranga nnyo omwami oyo ewaka nga jjajja program engule ng'ayina ewala agamba ladies and gentlemen luno lwe lulimi Oluganda kati nga mmanyi musajja munene bw'ati kati ngamba naye lumu noonya ekindeeta ku Simba ndabeko oyo omwami nga omwami ono njagala lumu mulabeko kati nze ate ewaka twakuliranga Lukulina Nganda nga ndi muyimbi mu church ez'Abakristaayo nga nkuba bass kati noonya ekindeeta ku Simba nga sikiraba nengamba bino ebintu bino empulira Neyimbira Byange mbisobola kati ntandika okuwandika olimba Kampala mu kooti tukwata nduyimba mu byabatembeeyi biki nga ngamba eno yenkwaso newe n'abasiise mugenda eri nze nga ndabye jjejje kyekintwala ku Simba soko mpemu akapera ya Kampala mu kooti Mbo Katonda yanyize n'okolima n'akolima
era n'alayira talidda akakibeere ki kwata okumukuba emigga egyembaawo mmwe ne muddanga mu linnya ly'occunya abantu yasoose banaddiini ne yeebuuza mmwe kyabataabula ennaku zino kyeki kwate sheeke wuuma lwe musiiba mu kkomera mbu yapimpi ne ggwala erita ebijanjaalo. Ndowooza tusooke tuyungemu wano eno n'akayimba. Tujje mu kayimba ki? Akayimba na luyimba lwinayimba mwaka ogwedde Swimming Pool Abdumlas. Abdumlas. Yeah, and I will for you. Yes. Kati mwabatero kyakala sano kyakalenge eryo bala ne life endwadde zino zisanga mu dansi goluzina no kyamukanga eryo tumya kibeero babuwe kujirako ekyana oluva mu dansi ng'eri mudda mu shoti mupiira bwe gutyo gendera walaali genda okubaala nga togenze na sooko mupiira bwe gutyo kuba guli openi nga tokimanyi olina kuba mu booto sirimu bwe gutyo ye bwamala okuba kagwe kafuŋŋana omulala nga gwakuleko kaaba nerange mwandaba nalajananga ng'eno ndabula ema nti totawaana mboyo ye litamwelese yadde asagala nnyo yalumibwa embwa ema yaŋŋamba kyokka byokumbuulirira ebyo totawaana bw'oba yalumibwa embwa kasita kunsalika tekwafuna bbwa bwatyo ng'alumba gwefuna akateebe mango zijja nkubuulira ekyaddako kyeki ema mu kulumba. Yalota ngazi bichi kati alota kimubitiyo na nkumbi tajakomba ku bbeero kati asaba kimubu bafu na baketi alota zikeesi mujjudde mayiti ng'erize kubwa mbooko kyokufa obutumbaavu tewayambala sooke kyakutwala mwalaali dandalala buno obulwadde bwa aidi osaana mukulu emyaka nga 6 naye owabiri nga kizibu nnyo nnyo genda uweza 3 nga wenkanakaana yena okumupima ye yalina boodi genda omubala nga kira ina 5 kyokka n'ekiruma ye yakola aidi ali mu Amerika eryayoola kashi bafuno babano babafa aidi bali magombe bamutemera embooko tani 5 bamulinda lwalitema nabababuulira ekyabatuzeera ki era nno beewera bagamba bali mukuba embooko n'ababuulira amazima ekyamutakuza ebyuma dandalala natuka okukola esanda lye yasuula mu nsaliko kuba lemmesa embiibya kwe wenabaayi wanji papa Owai wanji sebo mwagambye nti ye yakola edi akyaliyo naye era famire ye ekyayoola kuba eddagala likambula olwete ye famire ekyayola. Ova kukyo iyo oluyimba olwo actually nayagala nnyo Abdumlas alina oluyimba lwe yayimba ng'agamba mbw'abageyo bange muli malalu omukadde anyirira nsudde n'eddalu ambudaabuda alinga kaana kakamyo amanyi n'okkalakata emiwogo n'emmeketako ampa n'ebinyeebwa ebibisi mmeketteko nasooka n'embooza kye yali aliko yanziramu vitamini nzoogerako kyavaamu obuwala n'embobokkako nyakwagala kadde limbudaabuda nze nalulesa obuwala bwambala mina mbujozi amina nambuzaabuza mbu nga yagala budala limba olwanyumira nnyo 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 Segeza Abdumlas ye muyimbi wo ate nze omuyimbi wange OS Suna ngati wavayo mulwanirira nga akaaba nga alwana n'ekiyizi vibe tetuyina ate yatuwa vibe sega yateekawo omukutu n'agamba abakyali bange mwenna mujje tulwane olutalo twandirulwanye naye tuzze tulaba emyaka egize egy'emiddiriŋŋanwa bapulezidenti bammwe abaneyimbira byange bawala kiki abalenzi mulira kisingiddewa? Nze nina gundi ezange zenkolerako music si lutalo ate neyimbira byange tujja nga tumunoonyamu erinnya ne ssente naye nze ate nakitwala ku gundi ndala nzija kunyumirwa so mu kunyumirwa gyensanga nti ntuuse ku fayino gyensanga nti nfuniddeyo abantu abamu ab'enjawulo ate abangattako ku bulamu bwange so simanyi we tuliraxingidde naye nze nga nze njiye ekyo kyempulira. Ebbanga lyomaze ng'ojja opiyalinga mu neyimbira byange
oyina mu byofunyeemu. Yes. Nga ekisookera ddala nze nali muyimbi wa saaki nga simanyi nti nsobola okugenda mu studio nenkola music. Nfunyeemu emikwano like mina Uncle SULA Mr. Jeje nsobola omukubira essimu nakwata ekitaliwo nga sinajja mu Neyimbira byange. So nfunyeemu emikwano egyengattako. Ng'oggyeko ekyokubira nti okola mu Neyimbira byange na biki olinayo n'ennyimba ezisaliza Neyimbira byange? Nnyingi nnyo. Ndi wa Muscan, ndi wa Peterson, nina lwengenda okuleetera ne studio obulala obwaffe obututandisa okuyimba nga tetunnalumba bali ababiri. Nyingi nyingi. Neyimbira byange osinze kusanga buzibu ki? Neyimbira byange mpozi mukutandika wali nga nkyabeera erukuli nanfunangamu obuzibu bwa kirongolo oluguudo lwaffe olubaako bannamagye bangi ekiro bibuuzo biba bingi naye ate kati kenadde nansana sina nnyo buzibu kyemubufunyemu okuggyako munyumirwa obunyumirwa era senga bali tewali myaka gikomako ne bagawummula nze buli mwaka mwandindabye kuba nze binnyumira ofuniramu emikwano emipya ku kyalo ewammwe nze natambuzanga ebigere ng'oyinza okuva ekawaala ogenda Ganda n'otambuza ebigere tekisikyasoboka kubaawo neva era owa booda akuyitako aba booda akusanga omwana aga serebu waffe napaakinga otambulira kubwererese nebadde nva wano ebooda enzije nansa ne Ganda gyembeera okuntuusa kale lwendeetedde bwerere kuvuka amuyita Franco olwensayira nga muyimbi waffe konyumya olabika ogenda kusimba ne mugamba era gimpuba baba gira gwe aneta nansuula ewali ebwayise olwo ababoda bebakweyunidde bwe biti olaba bamaama bamaama abo balina ekizibu eki gyokoma okuba n'abangi gyokoma okuba mu bwavu so ate batya gyokoma okuba n'abangi gyokoma okuba n'abaavu najja kusaba ez'enjala oli akusaba ezigenda ku beach onakusaba ez'envi waliwo abeeteekamu abeeteekamu abo ate abo bajja kuvuga supiidi muganda wange tojja mugaa nti saagala mpale ajja kugamba who are you watandika ddi gwansaba n'omutwalo n'engukuwa waliwo akagundi kendaba ku TikTok ennaku zino omukazi gamba munene agamba bw'okuba essimu yange ng'eri bize bambi tokola bbuba nkyamaliriza oyo eyaguze MBs data kakati tokola bbuba kakati eyeeteekamu togenda mutegeera nti mukwano leero mbadde saagala oyambala empale ezo waliwo ajja kubuuza wali obaddeko mulaavu ngibaddemu emirundi mingi lwaki mingi because bantawanyamu okuzuula omutuufu byantawanyamu naye era namala nemufuna bakukyaye nnyo bankyaye nnyo balwakuba ne ssente mbadde sinnawezaamu bintu byakasente ako nga bintawanya naye natandika seeti nga namala nemufuna gyali ewaka uzawera tezinawera bulungi naye nga gyali wamulimba ki wamulimba ki okubeera nga akuwa obudde mwattu si buli mukazi yenna nti aba ayagala ssente waliwo naye waliwo oli gwosanga nga naye abyanza akooye ng'agamba gwensanga we pam ng'asoololeko olukumi supaggulu kati simanyi oba namusanga akooye oba namusanga naye ali mu budde bwa kamfati ga nti kanfune wentuula naye ng'ekituufu kiri namufuna gyali Bridget ewaka Bridget no wanyuma tuyita ebiringita ayizulu kyonna kyekiri kyonna kyekiri naye ebiringita kanzireyo ndi muyite watankuba eruyi ayizulu jagamba SULA yabinsetingidde oluyimba olwokubiri Mr. Rodfred Sebatta mba ku musawo okay katugende mu kayimba ekisikirize kyanva ku musawo sinso sinva ku musawo yenyini original ne tukuwa ekisikirize kyanva ku musawo tova ku Boka TV Vocals Live temunenya butababuzaako numye gemu ku kanyuga nsigo mati omukyala yannobako ewange mu lujja kyokka najjandekera akayini akannuma okufa kagenda nekakanga bale wange ku makya nempulira obulumi nze namu bbode
olaba nkakwasa n'ennaku yatenga mawe ono kayimba wa tabbu munsasireko kyokka n'ekiwala kya Neyimbira mwattu nsonyiwa wadde lulina kwevuluga ng'atebya mpaka mazima si yenze yali akuliko y'oli kayima ye yankwata nampanika nankoze ensobi ono wankwasa n'abakazi ate nga balalu ono kayimba lwandeeze mbanga mulalu kati nze sisasosola abakazi buli kalanjirya kyokka owabbulaka n'omweru sisosolako kyokka ndabula n'ebisolo mbimpise wala ono kayimba lwandeeze mbanga mulalu nalaba suseeko konze kansale nabanno bwensalasala amagezi kayima kakkane kuluno nagenda watta omwambuulire naye kayima wa mukolo omwe ng'awaza amagezi yampaga kasabbuuni aŋŋambye tosobya nze kyenava ngula okutolera nga gwa bbulu nze kyenava mbaka kayima bwenti ku mutwe nenja mukuba ekyovu naye akakkane olw'obukambwe bwa shopu nasigaza mabwa sikyekuba akasabbuuni abange mundeke kyokka ndabula abakettanira nti nno kakkabinze kolo kanje kyayo kya edi paka kujjoba nina obubuzi bw'ennunda 14 bokanje tundeko omwenda omukyala kimwe emisango giri ku polisi eyo 19 bonna abawaabira kayima kulya byampaka kyokka polisi lweringwamu nti nno kayima mujasi wange wa difensi abaawo ku kido Polo ndi ku myaka 2 kiboko nkubwe ekirungi kye nninawo tebamanyi na bwafaanana bw'oba kyali wa kikuto baba mukomola tekyamana kyekisiza noono kayima ensonga bamunoonya nnyo naye takwatibwa tulina separate code zaffe twesigaliza kyokka nammwe abakazi abano bate musaasire mukimanyi omuwaatwa gwe gwaffe gwakutwasibwa kuva mikono gya godi jjajja bulamu mwene mukwasibwa solido yammwe yampaka kyokka bw'oyo yonno baabwoti nayo gisiba okusinga boonondekera emiwunyi ewaffe kuvira temunnenya butababuusa Tukyali ku Focus Live tulina Lufotose olwako olwaleero bagizali ku gita Mariam ali ku kamera akayimba ko njagala kaweereza Mariam wange ali ku kamera enyimba ezo mumuze wandiikira mwina abawandiikira oluyimba enyimba ezo nze zange zonna ndi muwandiisi waakyo kuba nsooka zifiiringa kati olwo oluyimba ekyalumbaatiisa mwalimu ekitundu ekyanyumira ennyo yagamba nti we yagenda ew'omusawo n'atoola ekigali ekyenkizo kati we yatoola ekigali ekyenkizo n'ateekamu erinnya ery'omwana omuwere gw'alina ewaka kati ng'amuyingiza katego ye olwakeberamu yatugira kulijalewa agamba kana akanyoola bikya kenda bawaka kandaga empalana n'atawoneka agamba najulanga okujulika nsekemu ng'omusawo amulaga amayembe omwana gamutegawa naga ate omwana gwendesaayo kati ddala yafunye ndi ate amagezi agankola bino kati we nakawulira naye nkawulira mu mutima gwange nga mbutuufu kannyumidde Lufotose okyali mulenzi muto ofuna otya okuinterpretinga meaning y'ennyimba ezo ez'akadonkamu kubanga akadonkamu alimu amakulu ag'ekusufu mangi olwedde ndi musajja muganda oluganda twalukoleramu ewaka nga lutukubya n'emiggo kati ebigambo bingi nnyo byensobola okukozesa nga mbibisseeko naye ate mwattu otandika okuyiiya tomanya na vibe ya bigambo gye biva naye ogenda okiwanga kino kizze n'okiteekawo ate n'okiwulanga kinyuma ate nga n'oba okitadde owulira nga si kinene nnyo n'ogattawo kati oluyimba olwo naluwandiikira just olunaku lwali lumu nali nkola mirimu gyange nze ni musuubuzi wa SULA mbeera awo ku sitoowa naye nduteekamu mu ssimu nga lwe lukuba lwokka olunaku lulamba lwagenda okugwako nga nalwo nduyeeyeza nga ndutadde wali ewamuwa ewaka gye mbeera kati oba gye nzaalo ekyalo kiwamu wangambye wanokuzaala jasiwaneyo naye nazaalibwa Kawaala kulidde Lukuli Naŋŋanda ewaffe Miwuula Lwabenga Essala. Okay. Ng'ogyeko music ono wa Neyimbira Byange. Twagala otuweyo akayimba akakoggwe nga ggwe kuwandiisinga ak'enseeni endala akazokompitinga. Ennyimba nina nnyingi. Njagala the best style. Nina style nnyingi. Naye kati dancehall naye ate we nali ntandika natandikira ku luyimba lwa Mukama kuba nze okuva obuto bwange mbadde makyaki. Akagenda tuwa ka Mukama. Nsobola okukubako ku dancehall nina nnyingi naye ate nga oluli best nange lwentuulaawo nga nti oba naliko mwoyo wa Mukama. Lwaki oyimba dancehall nga ate uli omutima ate gukubira nnyo mu gospel? Gospel oyo mwagala kuba namukuliramu. Naye ate dancehall nkiwulira kuba kyekiriko.
Nenti ya ne solo chimba ngo chimba just mu gospel. Anda wange. Kaluvamu. Ne ka ngome ne tuntu bukaweti. Okay, tusoke tuyimba mu gospel yo. Wenesizenze yegwe mukama yegwana nkumanga mukwano gwange yegwo munene watabala wawofunira omukumi wange yegwe namige watasa kubalabe bange omulwanyi wange yegwo munene watandeke mu bunya abantu b'enseno balimba wamma bali bagambo zinge mitima jango nzudde magoma gavugira aliwo bw'obaawo ne badda wali bageye nafunyeyo mukama talimbalimba kansenge yesu ono taggeyengula mukwase ebizibu byogwe byonna olumusinza oti ng'ebibyo biwedde nza tayina sente ntinno zimpage zirina n'amaanyi galwana ndeka ziraba n'abazadde banfaako bombi nesizegwe mukama ayinza okunjuna nesizegwe yegwe mukama yegwana nkumanga mukwano gwange yegwo munene watabala wawofunira omukumi wange yegwo enamige watasa kubalabe bange omulwanyi wange yegwo munene watandeke mu bunya anjijukira mukama bye wagamba mu bayibuli katonda wa ntondo togattibwako lubale ne mandwa tubirese byonna nfukamidde ku mavivi tata nsaba mikisa tata mu mirimu gyange mpe mikisa nze mu famire yange mpe mikisa nze mu mikwano gyange mu bintu byange ne mu mirimu gyange kwasa ku ebyo bye wansuubiza mukama mpa ku nsimbi obulamu bukyuke kwasa ku ebyo bye wansuubiza tata abalabe bange bibakalire ku mima nesizegge yegwe mukama yegwana nkumanga mukwano gwange yegwo munene watabala wawofunira omukumi wange yegwe namige watasa kubalabe bange omulwanyi wange yegwo munene watandeke mu bunya nkimanyi bulungi gwe nsinza mulamu era nkimanyi bulungi talimbalimba kimanyi bulungi nti nno takeera kyokka nkimanyi bulungi takeerewaye manyi nti bye yansuubiza mukama lulijja lumu olunaku ajja kubinkwasa nesizegwe laba mukama nesizegwe laba masiya nesizegwe laba jehova nesizegwe manyi ruhanga nesizegwe laba munene nesizegwe laba tata nesizegwe kanesigegwe nze nesizegwe mukama. Wow, kaimba ka mukama kaimba ka gospel. Yes. Wali wallahi okubikwasaganya noveri nomala noddeeri wa mukama. Kiyo bit challenge nenga wekwera mpoza ate okubeera nga ate oli mwana muyiya akasembayo abakyala batulemesa okukola emirimu gye twagala. Simanyi mukyala wayimiridde wa ku kitono ekyo. Mukyalo wange muwagizi wasooka oba otegeka ekivulu asobola okugamba tumugeza ne mulinnyayo. Muwagizi wange naye ndowooza ye kyasinga okwekengera agamba senga obaako wootuuse musajja gwe nakusigasa. Afiiringa insecure. Atannabeera muwagizi wonnyo. Obuzibu abiwulira wabula tabiwulira direct. Ogirekawo essimu ganga abibba nga akuba emimiro. Kuba emimiro naye omusaga abiwuliriza. Naye wano nga omugamba kanono ke twakozeyo tondaga gantu gammwe mbeereyo bwenzi bwammwe. So akikuba wakiwulira Bweyatuuka yagamba nti beggalira mu kisenge ne Lufotose ate side ena ali mambo suku. Okay. Wabala kujja ku Boka TV. Nange neyanziza okunkyazaako Mr. SULA. By the way kankubuuza ina YouTube mbadde sinnaba mbadde nkyakozesa Aslex kubajjukira oyo yalinga mukama wange kati era ndowooza ne music wange tannatambula nnyo because nkyamukutte nti tukyali mu process ya mukama waffe. Okay, bwete wetwadde olunaku olwaleero ate tubadde ne mwana mulenzi Lufotose musiya n'embira byange ate munsi y'okuyimba ye mambo suku tubasaba mugende mu muwagire bulungi nnyo gyali yonna gyasinziira mubeerenga mumuwagira bulungi nnyo ne bagize ku gitanda bagamba
gita kivuga kyonna kyewetaaga okuyiga wali okubeera mpozi nga atakuyambako naawe ali eyo omuyimbi ng'otandika okuyimba amaloboozi ajja kubeera mpozi nga atakuyamba kuba promota eno ye channel yokka osobola okufunira abaana ba Rising Stars bosobola okupromotinga n'obajjamu ekiramu n'okolamu ssente zo naye yennyini abeera ng'afuna. Mariam ali ku kamera, mubeere bulungi, mweraba. Bweyatuuka TV, neera.